First thing, in this kafala system, the employer, the worker is tied with the employer. He has control of everything. When the worker, domestic helper, only for domestic helper. It does not apply to professional worker, only on domestic helper. Now, in this kafala system, the employer controls everything. When the worker arrives, he has the passport, he has the, if he got the ikama, what we call ikama, the worker's permit, the worker will have to be, under the beholden to this employer. He has control of everything. He locked the house, he locked the room, everything. For domestic helpers, they cannot go out of the building, they cannot go out of the house. Everything is locked when the employer is out. That is the situation. Now, I do agree, I think we should support the ban signed by the President, because this might be a big leverage for signing a bilateral agreement. In Saudi Arabia, they promised to abolish the kafala system by agreeing in a bilateral agreement with an annex that they promised to the Philippine government. But the annex was not preferred. The purpose of the annex is to do away with the kafala system. The only country, I think, in the Middle East where there is what we call non-applicability of this kafala system, because they had thrown out the kafala system, is in Bahrain. In Bahrain, if you are an employee in Bahrain, even as a domestic helper, you can leave your employer. You can transfer to another employment. But not in the other Middle East countries. So, in my case, I think, in my view, this is a very timely meeting, because then many issues could be discussed that will be framed, in the future, be the subject of a law that will be passed by Congress to protect the interests of our domestic workers especially. It is very, very unfortunate and very sad that this happened. The case of Dimopelis. The people are now saying that we really have to open up this thing. There must be a reason why it has happened, in order to protect the interests and the welfare of the other domestic, other Filipino domestic workers in the whole world. Amazima eno enkola eya kafala system yalibadde nga ejjibwawo mu mawanga ag'abawalabu. Ekituufu kiri nti y'ensonga lwaki abakozi bangi nnyo bafa naddala abakozi ab'ewaka, nti boosi yaweebwa full control eri omukozi, ne wasanga nti omukozi alwala to the extent atuuka n'okufa nga boosi amulemedde, agaanye okumuta okuba nti adde Uganda oba mu nsi ye. Omuntu n'okola Monday to Monday yatuya nga tewali yadde kadde off, nga ne w'obeera olwadde you have to work, ye tomunyumiza. Mu butuufu eno enkola eya kafala system ejjibwewo. Gavumenti ye Philippine yatudde nga bw'obalaba babadde mu parliament nga bateesa ne boogera ku nkola eno nga balwana enkola ya kafala system ejjibwewo ku bantu baabwe ba domestic workers mu mawanga ag'abawalabu. Singa ne gavumenti zonna zisituka, naddala gavumenti yaffe eya Uganda ne basituka nabo ne bagamba enkola eyo ejjibwewo, ekinjagaza Philippine efaayo nnyo ku bantu baayo, era bo bafuba okulaba nti balondoola singa omuntu waabwe afuna obuzibu. Mu butuufu omuntu oyo amutuusizaako ekintu ekyo aba alina okuvunaanibwa. Ekitali ku gavumenti yaffe eya Uganda nti abantu bafa bulina kubakomezebwawo mu bibokisi naye nga tebafunye wadde obwenkanya aba families zaabwe, ne badda nga mutuufu batemeddwako amagulu, batemeddwako emikono, gavumenti neetasituka kufaayo. Lwaki? Omuntu n'atambula nga yagenda mulamu, nadda nga mugongo wavu, gavumenti neetavaayo kubuuza omuntu waffe lwaki twamubawo atambula naye akomyewo ng'agongobadde. So mu butuufu gavumenti yaffe yalibadde situka ne baako kyekola naddala ku ba migrant workers, kubanga
babafunamu nnyo ssente nnyingi. Abakyala abo abali ku ddungu n'abaami bawaayo ssente nnyingi nnyo ez'omusolo ezibatemebwako naye siraba nsonga lwaki ate be basembayo kuba nti tebafiibwako wadde ate nga gavumenti ebafunamu kinene. Can you submit lang to the committee kung ano pa yung mga countries na nagpapadala tayo ng mga kababayan natin pero partial lang pala yung compliance nila? We will do that. We do so. Pero